The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Mulwadde. Ajja kuba nago. Abulamu bubuzi jampa. Empewo ya leero tebadde jangu. Teka mu bbiri ofulele kalo kasika. Benna agende Manchester ngenda kufulira. Tomuleetera. Hey. Jawaka janja. Man you. Bano bana agende Taki. Ngaleeta emivuli ajja kuleeterayo ku mivuli yaje. Omusajja ayinza ajja independent. Ani. Yandibatwala. Ani. Nanfuma. Era ino bagulya tiketi naye waliwe bamugira akalulu. Nenda bange ebigenze naye yangambye ajja independent. Inabadde naye mu Jab Nation nanjokya. Hey. Nate kuwe omunye nnyo mwanyina za Ntambi. Mwanyina nakulabako naye. Ani. Bukyaka komosidanga mukogera naye ndi walala. Omanyi musiru. Muganda wakutabukidde agala obeere ku side ye. Baba. Anakuyita baba wa, yakuyise baba wa. Waffe kiriyo ye hayira. Waffe. Nibwabira kababo bonna abansibamye nsibamikabala. Kuli kayinza kujja nayogera ngati Shamimu oli otya. Katuviireko nno tukole.
Ale munnaye tunaakola tewazze n'emboozi Enda. obedda bali awo bawera Bani. abo Mbuki. tebakwata budde biki Bwe banjogerera. Obwedda muli awo munjogerera ebigambo. obedda bali awo bamba lindano nga sibogerera. Ne gundi agenze. Tuli wajja samme kane sani. Ne gundi agenze. Ani. Sani. Rasta sani agenze. Naye batya mukama waabo oli gundi anko. Balabika okuba bamutya. Agoba. Naye wakyateeka abaana ku bunkenke bwatyo. Ayina lwe yatugoba n'atambula n'agenda ne tumala wiiki ng'atuggyako nga program tugiko atagiteekayo. Kati awani abaafiirwa? Ndowooza ye atafiirwa. Ng'abaagala tulaga nti mwagishutiza ale sijja giteekayo. Tugenda wa Ntambi. Obukwakulizo tutwala mmere nfumbe embisi. Ebyo tebabyagala. Era bwe basimanyi tugendeyo tulabe. Ali luzira tutwala mmere embisi. Luli we nali ku upper prison baali basobola otwala emmere. Nze nange ndagenda. Oba batwala oba bafumba. Embisi enfumbe tebagikkiriza. N'enkoko mulina gitwala nga mbisi. Kale. Kowe tumutwalira enkoko. Basibe banne bamanya nti omusibe w'amaanyi bamwongera ranka. Oli otya Zubeda? Ndi bulungi oli otya? Obulamu butambula. Weekend buli kimu kyayimirira. Mwali muki mu weekend? Friday nalina pulaani zange. Chairman yali ankubidde nga ngambye tusule ku Serena wano. Kwegamba nga nina line-up ntegese ebintu bye ngenda okukola. Weekend yaddira birthday ya jjajja wange olunaku lw'eggulo. Yabadde birthday ya jjajja? Yadde birthday ya jjajja wange. Happy birthday. Yes, olunaku lw'eggulo ne tugenda tugicelebratinga. Mwa celebrating dde jjajja lewa mututte wagamba ewuwe. Wamutadde wuwe. Ewuwe jjajjange ya. Kuno wasaba resort oba ki? Luli kati anti ku luno ennaku zino mbadde nkaaba ssente. Nange sira nangamba kati sente z'ogenda okwonoona wano zimpe. Yadde akunikirira okuyingira ekinaana. Akyali mugumu ate kati akasente weekali. Akasente weekali atalabika mumuliisa bulungi. Buli ekimulumako ne bamutwala mu ddwaliro. Tasobola. Atambula awo kati wali ewaka twamuterawo obuyinja. Waliwo buno obuyinja buno obutini. Nga bwe batabulira mu nkokoto. Twabumuteerawo. Asobole okubanga ku makya ajja n'abulinnyalinnyako mpola nga bw'atambula. Bulina engeri gye bugenda bukulinnya ekitegeera. Then kati of course ne waali wagazi bw'aba atambula okuvanga wano paka eri wansi gye twali tukolera. Yonna compound ye. N'akomawo. Exercise emumala. Then ate kati wansiko wali tulinawo ennimiro b'atambula ng'okuva wano paka ku Javaazi wali. Kati agenda ku nnimiro awo. Ennimiro eri nga ku Javaazi. Naye ng'ali wano mu kibuga. Mu kibuga wano. Nga we wali eri ettaka jjajja kwali. Jjajja kwali. So naye yawezezza emyaka egyo akunukkiriza oyingira ekinaana. So mwasaze cake. Twasaze cake, sente ze ne tuzimuwa. Yatugaye nti mwamwadde cash. N'asiba ku kiwuzi. Naye ate kye yakoze nakyagadde. Era nange effective next year, I'm going to pick on that. Nagenzo zuula pate zino tuzikola nga tuyise bantu kulya. Nze nakizuula ate abantu tebasiima. Tebasiima ate ne bavayo ne bakwogerera. Ne batandika okugamba ebintu babitukase. Sente batutwala mu restaurant za bbeeyi. Baba batugamba mbu emmere essowaani ya 13. Ogenda okumaliriza. Nga tofunyeemu ng'abantu be bakuse. Osobola okusala keeki n'abaana b'ewaka oba n'obatwala ku restaurant. Omanyi nti kati awantu we wanditadde miliyoni emu omaliriza otaddewo nnya. Ng'ate osanyusa bantu. So kati ennyabo oziteeka mu baana bo kiba kikola amakulu. So weekend bwetyo bwe yabadde. Twadde mu birthday ya jjajja, twadde mu n'omupiira gwa Cranes. Ntambi lwatazze ne batukuba. Bambi Ntambi. Ntambi lwatazze ne batukuba. Kati Ntambi bamukwata batya? Ntambi bamukwata chifu. Bamukubira. Bamukubira. Ne bamugamba
kima essimu yo ku poliisi gikime nga ssaawa tezinnawera mmeka 7 kuba bw'otagifuna ku 7 toligifuna. Yali akola interview ndo yali amaze okukola ne Megatron n'alinnya boda agenda akima essimu. Bwe yatuukawo ne bamugamba file sanctioned, ogenda mu kooti. Kati awo twabitegeerera yabakubira teyatukubira, ayina abantu be yakubira balala. Ekyo nakyo kyatukubye wala naye ne tugamba nti ebyo tujja byogeramu ng'avuddeyo oba netabyogeramu okitegeera nogamba okay. Naye kati ekikulu kati ate ffe tuliwo, so yakubirako bamiisaaki n'akubirako abalalala awo Bajjo gwe yakubira, Bajjo gwe nali naye, Bajjo n'abiŋŋamba. Bajjo yakugamba? Nali naye nga tuli emmere. Naye Bajjo anko ye yamukubira? Ye yamukubira. Kati Bajjo nali njagala biteekamu ntondo naye ne ŋŋamba ono mukwano gwaffe. Ate ekirala kati buzibu buzze ebyentondo bisooka ne bidda ebbali. Kuba twabadde tukyogeramu awo ne Shalom. Ne mugamba Shalom, osobola okuba ne mukwano gwo ng'amanye ky'osobola okukola ne ky'otasobola. Kati Ntambi ayinza okuba atulala tusiiba naye. Naye nga tetujja kusobola mukola ki? Mujjayo. Ekibi nti be yakubira bonna tekuli yalabika. Era ffe twalabika. So ne tugendayo awo. Ne tugezaako laabe tumujjayo. Kuba gwe nakubirako Shalom awo yangamba mugenda mweyimirira. Twali tugenda mweyimirira. Mwayina ebbaluwa za LC. Naye ne kitasoboka. Kyekyagaana. Budde. Ati kati kankubulira ekino ekintu. Omanyi bino ebintu nze nabirabako edda. Omuntu bw'aba akulukira olukwe talutandika kati. Era lwakuba nti nze Namukasa yampeereza ebbaluwa eyo reference ya Ntambi nga bamuyita ku poliisi. Omulundi ogwasookera ddala bwali budde bwa kiro, wali wabaddeyo bashoyaani nenjiweereza Ntambi. Ntambi n'aseka n'agamba abo baveeko. Kati bagimpeereza nze namanyirawo nti kye tulina okukola wano tulina taakiriza ki mbeera eno, okitegedde mugikumeekume ereme egenda wala. Naye over the years nina ebintu bye nayiga sikyayagala kwetumiikiriza. Kwetumiikiriza kyeki? Anti Zubeda bw'obeera n'omusango gwo bw'oba toŋŋambye guyingiramu kuba nyinza okuba sikwetaaga. Era ezimu ku nsonga lwaki nali namuweereza akantu ako nga njagala ambuuze nti kati Kasuku tugenda kukola ki? But I think he had everything in check at the time. Kati obuzibu bwe bwava enkeera ateekayo yawandiika, omanyi awandiika ebigambo bingi oluzungu awo sima bano batidde sima biki wololo era ne tubyogeramu awo. Of course Shalom n'agezaako okureachinga out eri Jeff. Jeff n'amugamba nti tujja kwogera nga Ntambi amaze okugendayo ng'amaze oyingirako mu kati nze awo okuddamu okwogera ku bintu ebyo yali ate ku Sande. Kuba ku Sande nali nabo Ntambi ne Shalom twali tugenze ku akiika ya Mutyaba. Kuba twali twogera ku kyawo Ntambi ng'alaga ndowooza intelligence yali emulaze nti ebintu biyinza obutayanguwa. So ne mugamba kubira Sendi. Alaba abasajja. Sendi ye musajja affe. Sendi abo yannyamba nnyo naddala talk and talk show betwali waliwo we twabeerako mu transition nga be natandika nabo abasinga bagenzi. Kati bendeeta Sendi ku show, apart from being knowledgeable yali amanyi abantu. Ng'ate bamuwa ekitiibwa. Kati ekintu kye nnina ye plus gye nnina nti Sendi ayina omuntu gw'agenda okwogera naye ensonyi zimukwate because of Sendi. Nange nina benjogera nabo ng'ensonyi zijja mmukwata lwa Kasuku. Agambe nti senga tabadde Kasuku sandikoze eki.
So ne mugamba nti bano Sendi aludde nabo yabawanga business bamukwano biki. Of course nange njogera ne Jeff ne tetuli ku level eyo. Kadi naye simanyi Jeff kyalowooza at the time. Ate nga previously ku Saturday twayogera ne Alan ku simu Yakubira Jenkins nga tuli ku beach na Alan tasalikako musale. Kati ne ngamba kansoke nnindemu. So ne mugayogera ne Sendi era ne nkubira Sendi ne mugangambye Ntambi akubire muyambeko oyogere ne bali bakole ki. Of course Sendi nagezaako kibaako naye ne bamuggalira ebweru. Bayagenda paka ku gate yaabwe. Ne baga tojja yingira be bikuleese. Sendi. Hey. Ne bakojja kimbo wabaani bonna. Kati Ntambi ankubiranga mulwadde ku kitanda. Okitegedde? Abantu abamu balina kye batamanyi. Bo balowooza nti okulwala bye bino by'owulira mbu osimanya bino ebya kamala okukwata Flavia tuli ku theatre wano oliwa kale agenda naffe mbadde nsaba nziremu kkubireko nina interview gye ndimu kale nyabo so kati ngenda kuddamu kkubire tulabe enkya kati kanjogere ne Shamim ndi naye wano kale no problem tiwabula nina ekipawa kale angambye yayogeddeko naawe toyogera linnya lye naye angambye tasobodde kujja n'atanziramu kati abadde ayagala enkya leero oba enkya kati leero ssaawa nga mmeka ze tunaakomerawo anti benva eri ate ngenda kukwata kapo kati tulina enkya ssaawa mmeka simanyi kuba nange nkyambadde enkya tumuwe mmeka 8 naye tulina kukolera eri nange mbadde siri wakuva eri tubeereyo eri ku 8 kuba nange nkyambadde kale twejjukiza be tumala wano tulabe be tukwatagana munnange mbadde wa obadde ku mukulu Ntambi ng'otuuse ku omukulu Sendi bamugobye kati mbadde kunnyonnyola obulwadde abantu abasinga baali balowooza twali mu byasa problemu gye nnina eri emu Shabimu buze olwentunuulira omuntu ng'anakuwadde enseko zinzita kati nze jjukira naye nakuweereza nenkana eddala omuntu mulwadde nga feesi yo yonna ejjudde enseko empitirivu nagezaako siba enseko nekigaana kiki ekikuleetera obuzibu munaku ggoseka simanyi sibawa enfaanana y'oli gy'aba afaananamu Ntambi yakola bantu wallahi saakitegeera lwaki wali omanyi gwe watuleetera okulowooza ni Ntambi aye kasi mulwadde nedda fear is a disease abantu tebakimanyi ate ekyokulala abantu lwakuba tebakimanyi you have to fight with your life eno embeera gye twali tutaakiriza yali nkambwe abantu babeera tebakimanyi Zubeida kankubuulireko omuntu asobola okukubira essimu kale olaba essimu oyo eyali awoninga Namukasa tamumanyi namumanyi kati koloza Namukasa yeebaka otulo teyeebaka Namukasa olaba ne ku Hijab Nation okujja nagamba Shamimu awo waliwo ku security enzije okitegeera kati kweteeberezaamu omuntu nga baagala kusiba kati emirundi egisinga you buy time osooke weetereeze osooke olabe nsobola okwogera n'abantu nsobola okukola benti zokukola okitegeera kyeggamba ekyo nekyafeesi yo ekyokuseka kisitegeera reaction ejjeetya nze byagaana kyekizibu kye nnina
nakunyumiza n'emboozi jjajjange we yanfulumya atuuse muganda waafudde ndi eri enseko zinzita nangoba genda so kati kweyo interview eyo yalwala of course ofuna anxiety ofuna fear ofuna shock byonna reality weeraba eruzira teri muntu abeera akyagala naye kibeera kikoze eki kiba kizze so of course he bought some time that's a fact yabuyingayo some time napulling a few strings here and there kwekusobola okugenda ku bondi naye abantu be yali adiiringa nabo kyekino kyenkunnyonnyola nti edda mu industry abantu baalukanga olukwe nze abayimbi baali bandukidde olukwe nga baagala kuntwala kigo rediyo bwe yafaawo wulira ono basooka ne bawandiika ebbaluwa ku UCC ne bagiteekako General Muhoozi ne bagiteekako Kale Kayihura kati General Muhoozi yakubira Kale Kayihura genda funa nanga ebbaluwa eyo okozeewo ki General Kayihura akubira UCC bampita nga kyebaagala nve ku mpewo kiki olwokuba ojja noyo nalimba kuba nnyo ng'obalemezza kati nga balaba kana aka rediyo bwe kavaawo be bakakozesa wano abantu ennaku gye baalimu baali banfunye otegeera kye nkugamba nkufuna kati bwe tufubutukaawo tugenze ku UCC sikeeno okumaliriza nga baŋŋambye omwezi mulamba genda mu liivu okuba nga abakkakkanya era abasajja ba UCC balina ebintu bingi bye bayinza okuba nga bakola bye sitategeera naye okubeera understanding nkibateekako baagala nnyo ti kati Kasuku tukole tutya kati kale banoonya nnyo win-win okitegedde abasajja abo kuliko omwami bamuyita Waiswa waliwo n'omwami omulala nerabidde erinnya lye Kaggwa yali tannajja Medi Kaggwa ye Kaggwa ebyo ebiseera Nnyombi Tembo yali mu bino ebya rural communication nga gyali so kati bwe bamala awo tebaazikiza be balaba nga nkomyewo ate ne bagenda ku poliisi ennakawuka ne baggulawo omusango abayimbi ne bapika famire y'omugenzi bandeeko embeera mbu nze mmanyi okufa kw'omugenzi byali mawulire buli wamu ne bampita entebe ku poliisi jjukira famire y'omuyimbi ya meetinga president n'agamba tujja bawa support yonna gye mukola ki ne baagala bano barayidingire okwo ne bagenda ku poliisi ebyaliwo awo byonna sola bikunyumiza naye kyenkunnyonnyola nti omuntu bw'aba akulukira olukwe aba siriyasi kati eyo embeera eyo yonna nagenda ogivaamu I was emotionally drained. I was a very bitter man. Okitegeera. Neŋŋamba waliwo boosi wafaawo ku radio naŋŋamba Kasuku kuba gyali emyezi ng'egi gyali kyaliva olaba abamu nabafiirako abalala siryogera nabo kati neŋŋamba omusajja naŋŋaa Kasuku ensi gijjeeko amaanyi ne tudde eno gy'olaba gye tuli abantu gye beeyongeredde okwagala Kasuku kyavola buli wenda baŋŋamba nti tukola bya kisiru mbeera njagala mutuge muggyemu eddookooli lwaki kuba ansindiikiriza okudda gye nava gye sitaagala kukola ki kudda kati kyeŋŋamba bano abaana bonna abali ku mutimbagano nti ensi togiteekako ki kuba ensi beena esalawo gakuddiza oyinza obutakola ki now kati omwo ebyali omwo strategy ezaali omwo kuba abayimbi be baali babala naffe nga tulina be tuli nabo bajjeefu abo baatuwagira okitegedde ye naga nti affe ennyimba zaffe muzikube bebekuulu baani baali bangi abamu ne bavaayo ne bagamba nedda tetujja kukola ki kati of course waliwo bano abalala baali babuukira ekitambula
bagenda bano bannaabwe bagamba bati kati awo netandika okufuna information netuga bapanga kino bapanga ki kwe kulaba nga olukwe balupanga nga n'abalupanga tobalaba tebali visible okitegedde omuntu gw'oteesiganga mu bulamu bw'ensi eno yowa poliisi oba ow'amagye kuba akolera ku oda natteeka okitegedde wano asobola oseka naawe namala naga nti okitegedde kubeera Ntambi abadde alina abapoliisi ng'ayogera nabo bulungi nga baseka bamukubira nako kino kiri soko tuweerezeyo ne kalanki n'abaweereza benjiri be bamukubidde abandi badde basobola omugamba nti owaayi fayiro yo bagisanctioninze soko weekwekemu be bamukubidde nti jangu naye mbadde manyi wali eri press conference we yaggweera ebintu byali biteredde nga omukyala abiteredde yabitawaana biyingiramu simanyi awo tujja kugendawo oluvannyuma simanyi nnyo naye nga bw'omanyi omusajja be yafuna mu Uganda emirundi egisinga abantu badde bakoma nnyo ku poliisi ng'oli agala bakutwala ku poliisi akuswazeswaza awo akunafuye ogenda ovaayo nga bakutaddeko embeera toyogera ku gundi toyogera ku kino toyogera ku kino kati n'abeerawo nga ye asobola okwogerako bakuduulira naye gwe tosobola kumwogerako kuba bakuganye ne bikoma awo so maybe omukulu naye kye yalowooza kumbe bano ate bo bali serious bakyakola ki kati ekyo kyongereko bali abasirikale wali abadda bino byangu omanyi baba bakunnyonnyola gina emisango myangu kati omusirikale ye akola mulimu gwe n'amala fayiro n'agiwaani state kati state agenda ogisomamu ye ne bwalabamu akantu katini ng'omusango ogulanga omutini gugejja otuuseewa mu kooti gwe teweewuunye omuntu abbye enkoko nti bamusindika eruzira tekikutiisa naye nga emisango gy'enkoko tegyandiggweredde ku erosi naye gundi yaŋŋambye Dax Vibes yaŋŋambye yayogerako n'omusajja n'amugamba ye kyayagala bamwetondere ate baba abakubidde n'abakubira Dax n'agamba ne Ntambi mumugambe kuba mbu yakubira Nubian n'agayogerako n'Entambi mugambe yeetondere ki omusajja kiggwe teyeetonda kati awo simanyi bano nga bamukutte naga sajja nabagamba akole ekintu ekyo ne bagaana kati nze ekizibu kye nafuna nti awo okuva mu ddwaliro saddamu nnyo okumanya bigenda mu maaso wabivaako awo nabivaako nga nange emirimu gimpuuba so nenninnyamu awo kati nagenza okuddamu bimanya wano kati awo obuzibu we bwava kati olwokuna lwe bamuzza kati ku lwokuna bamuzza ayina chansi y'okweyimirirwa muyina balooya kinalukoola kuba mumanyi nga looya nalukoola waali n'abalala tumusabire Ntambi kuba ekomera Ntambi ye tulina musabira busabizi ne tulaba bw'anaavaayo be baba basobola owoza n'awoza be baba tebasobola ne balaba bebasobola yakotegumala gaggwawo bannange buli ssaawa ate olina ogendawo eripootinga buli ssaawa agenda kukola kino buli ssaawa kukola kiri naye nga kyogamba abaana kituufu ensi bagijjeko amaanyi si abaana bagijjeko amaanyi lwakuba kati problem gye nnina nti ebyo byonna byonna mbeera njagala obyogera kati naye ate bajja kukwata ekifaananyi kya Ntambi ku TikTok bakiteeke wano ku byenjogera okitegedde ate kati eno embeera abantu byonna Mukasa bamupiininga nti yagamba naye yaŋŋambye statement yayogera ndala n'abantu gye batambuza baagala naye mukazi wattu ate mukyayisa oli naye intaneti eno nayo anti kati intaneti buli omu alina emotions ze ne feeling ze waliwo abaridingira ku ebyo Namukasa nayogedde naye ne mugamba akakane nayogedde naye ng'akaaba eggulo anti kati NRM bali eyo si speaker ate aba avaawo kumpi Namukasa adde akaaba nga bimususseeko ebyade bimususseeko ava mu kino adda mu kino ava mu kino adda mu kino naye ebyo bigambo abantu buli omu agenda byogere ennaku zino abantu bamanyi okusaakaanya n'ebye batamanyi problemu ya TikTok ne social media era kati bano abaana bano ba TikToker mukwata emboozi n'otemamu w'oyagala
oli tayogedde Zubeida n'okwata n'oteekawo ekifaananyi kya Zubeida mwe muddako nanyini akawunti yaba alina okukwatibwa bwe kuba baddako yaba yataddeko ekifaananyi ky'omuntu just kuba kati olaba n'ekizibu abantu baffe kye balina ogenda omaliriza ebyo byonna tategedde nti wayogedde ki kuba olaba oli singa omuntu akubira essimu naga Zubeida ka vidiyo kano bataddeko ekifaananyi kyo n'ekyange wabadde ogamba nze n'omulifaaringa nti genda ku vidiyo naye olusala ka TikTok abantu kwe bakoma n'akwatirawo omuliro ate kwe bakoma abalaba bakoma ka TikTok bagenda kulaba gundi oli anyiize ebintu bingi anyway kati yeye embeera eri awo bino ebirala tujja byogera ng'amaze ovaayo kuba bwe tunaabyogera kati ate bajja kugamba nti muli ba fake friends ya so nalabye Sugar nga naye alina gwe baŋŋambye gwe yasibye njagala munoonyaako namulabye mukambwe mu Sugar yagambye mbu teyasibye muntu yenna nange nabagambye naye jjo obwedda bakimusibyeko asibye omuntu ante kati naye yawoninze buwoninze yataddeyo disclaimer ebyo ebimu babikiyita preempting bakikola osobola olaba backlash enejja otye oleme siba muntu naye nze kyenjagala okugamba kiri beekiti abantu bonna abali eyo mu mboozi zammwe mugjeemu abaana n'abazadde nzeyo simple message njibawa abaana n'abazadde ne bwe muneekoza mutya abaana n'abazadde mubajje mu kubanga kati ng'oyinza okwogera ku maama wange nze maama wange nze ne sitafaayo naye abaana maama wange n'afaayo oba abaana be abalala ne bakujjira ate n'otandika owooza nti baakujjidde so by a simple advice yeeyo ate nga buli muntu avuma omwana w'omuntu n'omuzadde wamu ne oba amuvuma mwaka guwedde ne booneekalakaasa kati weba n'abakukolako bajja kukukolako butereevu yes so saagala mubeerawo mutiisetiisa abantu mujje abaana n'abazadde mu ntalo bino ebirala byonna bye tuba weevume ne Zubeida oli waddembe okunvuma buli naye ogenda olaba bataddemu omwami we ogenda olaba bataddemu maama we ogenda olaba abaana abataddemu social media gye tulaga kati kankubulire gye tulaga abannayuganda abali eyo omuntu ajja kukeerako ku makya kuba omunne essasi bulungi nnyo misana ttuku bulungi nnyo ogenda kuba otambula omuyaaya akutikka ejjinja ku mutwe omulala mugenda kwesanga one on one omuntu akwate munne ejjeekebe vup amugambe biddemu nze obiddiramu era ekintu kino ekintu kino ekyatuuse ku Ntambi kibi nnyo it's a very very bad thing especially to ba analyst ba blogger ba tiktokers mukitunuulire in a way that now the door has been opened waggule ayine sekajja yankoonamu awo mbuki naŋŋamba ebintu bye bamwogerako nampereza audio nampereza ne risiiti z'obuyambi n'amala obiteekayo n'omukazi siiti nenzikwata audio za mukyala we nenzimuweereza kati ate nabadde ndi awo abahijja bureau ne bankubira abahijja wano waliwo bureau egatta bonna bonna abatwala abantu e Makka ne bankubira ne baŋŋamba baakubiddeko Chosen Beki nga bamuyita ku kitebe n'omwami n'abatwalamu n'ababulookinga ne bansaba omwami ne mubawa ne mbagamba omwami asobola okwogera nammwe bulungi kati sinnamanya feedback kati abahijja bureau babadde baagala ki abahijja bureau balabika baalabenga kubanga jjukira buli omu abadde ataaginga ke baye basekadde boogera babadde boogera babuleminga hijja bureau okitegedde ng'erina because waneeno abagenda bonna baba bayise mu hijja bureau hijja bureau erina okumanya abantu abalina okugenda ku ki eya Uganda because baba bakondeminga eya Uganda etwala abalamazi bonna abagenda ku Kaaba okitegedde wane Uganda wabaawo ekitongole ekibagatta kati nga gye bakondeminga bababuuza kitongole ki ekyatwala ani kati ndowooza ne baagala bo bamuyite balabe bwe babannyonnyola baveeyo bannyonnyole ekituufu nga bakijja ku ground baleme kwogera byansimattu naye kati nze kyendowooza kiri bakwazo kye saayagadde abatali basiraamu kweyingiza mu bitabakwatako
tewali nsonga ebavumya baseeka kuba ekituufu kyekyo ku ddiini yaabwe kyekyo ku ddiini y'obusiraamu kyekyo tokkirizibwa genda kukaba nga tolina wuuzu kati omukyala teyafuna wuuzu bakakasa batya kisooka ng'olina enviiri ezo zeyabadde nazo nalabye yeebikkiridde okwebikkirira kirala omanyi kati njagala Kasuku tubyogere nga byamazima leme kutya abantu nti bagenda kwogera ki ekituufu kyoze ni Beki nze simunenya kuba ayinza okuba yeetabadde tamanyi mateeka ago noono yennyini omulenzi ne Ssekajja ayinza okuba nga tagamanyi naye yandibadde yeebuuza enviiri ennyungeko ku mutwe oba toyina wuuzi okitegedde enjala kyakubiri kyova abo baba bagenda kukaba enjala tuzijjako n'osumulula enviiri n'onaabajja nabba okitegedde kyakubiri kyoze ni Beki ensobi we yadda wano baamubuuza wasiramusi n'agamba ki nedda omuntu atali musiraamu takkirizibwa ogenda kukaaba so baseeka mu kyonna kye baavuddeyo okwemulugunya kyabadde kituufu nze ekinyiiza ye omuntu avaayo ovume Seeka kubanga kyayogerako kituufu mwagala temwagala kyayogerako kituufu anyway so akajanja nze nsaba akajanja ebintu ebimu nga bwogambye situgijjeko amaanyi tubikomye father bw'aba avaayo okulambulula ku bintu bye ebyennamugongo omusiraamu siraba lwaki oba weeyingiza kuba tomanyi na hisitole w'ennamugongo oyinza okuba wasoma musome naye ng'oli ye ddiini ye kyova ne baali bakuba Seeka kiti ng'ayogedde ku bintu by'ennamugongo fe abasinga twakola ki twasirika kubanga tuli mu ggwanga erigatta amadiini tewali nsonga lwaki oba otandika okwogera ku bali nze kyova nali saabicontributinga nako so eggwanga we liri sofa entalo mpitirivu naye namukasa anyway ebya Chosen Beki ne bbaawe ebyo bye bagenze eri ndowooza kambirekawo nagamba mami nti yatwala omuwala mami Su nabiwulidde naliyo nabiwulidde waliyo naliyo ali lubuto saalula ate bagambye mbu ali lubuto mbusiba yazaala abalongo teyabandaze saabasanzeewo kati ekyo kituyambyeko alabika bulungi nnyo naye nga talinawo sayini yonna wadde namayumba wano ku Salt senga waŋŋambye balina embuzi zange 2 n'enkoko n'amata babimpe babirunda babikulundira babinsuubiza babimpe babikusuubiza ddi sooka ompulireko ddi last year babinfunirira omwana wakati awo tewayonoona nayonoona dda buli kimu naye embuzi zo kyazibanyi so pasita kuba twayonoona bye twayonoona ate tetukyayogera naye ebintu babimpe mbuzi si kyekintu ekiri awo embuzi zange 2 enkoko n'ekidomola ky'amata tekuli muzigo tebagwogerako muzigo babimpe emitwale ku faamu wali jjajja abirunde mbuzi 2 ensajja n'enkazi bebazimpa omwaka gugenda okugwaho nga siina embuzi nga 40 mankutte embuzi 40 embuzi tezaala oluvannyuma lwa myezi 6 nina neyansuubiza ente ani dokita vet dokita ali awo zana naye nina yansuubizaayo ente 3 ajati Madiina ne bbaawe ajati Madiina kibibuuza bibuuza alina ente 3 zagenda okumpa banga najuzi no yafuna accident awo awo nga ku standard chartered mugagga yabadde mu Hijab Nation era ne banga abagenda zireeta kuba ze ngenda otandikirako faamu meka 3 ente bambi bebali balunzi n'omwami we nange njagalayo ente badde nkyali kwemu bampeeyo nenda gye bansuubiza omwami oli mbadde manyi ogirina siinayo nte n'emu ngenda tandikira 3 kwezi ezajati Madiina yabeereyo n'ente nga 5 faamu yange ez'amata nga bakamankame zino enzungu bakamaama ne baziba ŋŋanda naye nga z'amata ng'okeera ku makyalo ne bakamamu abaana ne banywa abaana bakame bawa abantu ku kyalo bakeera ne bazikama abantu ku kyalo ne babawa ne banywa amata gabwere so munnange blaza njagala nebalizeko ku abantu bampadde ssente blaza ku Hijab Nation abantu baguze magazini blaza naye ekya magazini ekyo saakyagadde lwaki tuli mu kuvaayo eyo eyo mu mpapula kansuubire mwagikomezaawo ku lonki ey'olupapula edde online egenda online naye n'abajagala gundi bw'aleeta sente ze nga ngimuwa
magazine de online egenda online abantu basubscribing egenda online n'abampa sente zange nga bajagala mu copy njibawa kale yes so because bamala kugira sente we bapanga nfulumya ngamba wa amina that was a nice initiative njagala kusoka gira bako bwefaanana hard copy weeri hard copy njiyitemuko nkubuulire nze magazine bye nakolanga mu ebyo nkubuulire oba mwadesigninze bulungi wabiviiramu ddala nabita ebyo byonna ebintu byonna ebirimu empapula sikyabiddira pozi nga mmaze kati olaba bino bye tulimu empapula zijja kukomawo okukozesebwa mu myaka nga 12 from now oba 7 empapula bagenda tandika zisomera wano okwo ku ssimu okwo buli kimu kigenda okubeera sister agenze ne mama naye owayo nkoze otya naye talina bina ojja gwe nawe va ku famire yange eyo mwana yeka gwe nasigaza mu famire okukola ki gwe ninga gwe nkyayogera naye baba tayagala kwogera naawe ffe weetuli tunaayogera naawe maama gwe nkulabadde Ronda bye nga oli bize n'onfuula bize wemba neetaaga mu wiiki tulabagana emirundi ebiri mirundi abiri gye naaba neetaaga omuntu okwogera naye ate kati oyogera nange wemba nga nina embeera entwala yogera ne bbaawo yogera ne bbaawo maama yankoowa bambi naye nze omukyala abadde talinankoowa yankoowa n'adda buzzi bantu basooke balindemu malirize yankoowa so kati oyo mwana gwensigaza tutandika muga oyo mwana kati yalina ebbina ewaka ekitegeeza muli bubi oyo yalina ebbina nendo omukono ne gugwa wansi yabadde stress olimba naawe bw'olina kyolabako nti bw'okola bw'oti olina kyokoonako muyiseeko ejjambi yeegwa bugwi wansi eti ndakadde ndabe tulabe bwe tuguyisaawo bwe guba tegugenda munnange ojja kwetondera famire yange sijja bw'ogaana tugenda kukusuuwinga mwe munaamanya ekintu kyebbina ate bagamba opinion is subjective bajja erina amabina bangamba kasukundu mugambe nti amabina gabadde wali babaddewo amabina babadde wali muganda wange naye ng'ate wano ngadawo kyabadde kitya ono kimpi juni wamulazeeyo yatuswaziza kataatuti yayambadde kanzu nga bamuyita mukazi ate omukyala bagambye bulaaka nga yayambadde white ngemukutta akabuto bwati aliwa neyeralikirira oli emmere ng'agamba tepasuke nga kamumimye kati kamumimye aliwa gagambye omwana oyo kajiika aswaza essaawa yonna akuswaza yatuswaziza nepulira nga nkutte malaka naye kati ekiriwo tugenda kulaba Ntambi kati ndabye gundi waliwo emmotoka nnyingi kiki nze Shalom yalangirira nze nina owa booda wange wuuyo ngenda linnya booda kuba kati njagala genda Ntambi mulabeko eddakiika nga 3 ate nina emirimu egiyimiridde ngende nagyo ngikole kyembuuza Shalom kino kyadde alangirira kitegeeza bataddewo emmotoka ku kebiina simanyi arrangement ezo nagambye Shalom kuba ekyatukola obubi ku kooti wali twali amamese mangi nagenda otuukawo nga buli omu amanyi omulamuzi buli omu amanyi kiraaka buli omu amanyi balooya nga buli omu agenzeeyo buli omu nga kirabako ekyo batugambye looya omulamuzi ali mu musango omukazi eyatuuka mu kooti musajja kale bali ne mbabuuza baŋŋambye mwagambye mukazi mumumanyi aye tula owaayi nebyonoonekera awo nebyonooneka naye bw'oba ogendagendayo n'omugaati ngenda na kashi kashi bajja mukkiriza omusirikale amubeerako tujjamu muwa bamusasulye n'akasenge twewale bino ebyokuzungazunga bamusasulye n'akasenge ate bajja natukkiriza nnyo buli saa nga tumuzunga okutukkiriza batukkiriza n'olwokutaano okutukkiriza bajja tukkiriza naye lwakusatu lwakutaano naye yeyo embeera eri awo so nange njagala genda laba Ntambi ojja tugenda ffenna naye kyetaagisa ndowooza nange ngende ne kasina gamenyeka na bintu nze ngenda na booda ngenda linnya booda naye luli booda essimu yange bagibba nva wano totandika Kasuku neŋŋamba ate oba wali osuzaawa
totandika oba wali ogabyawe mayinza okuwaako omusajja w'ebisiraani ne biryoka bitukwata ffenna wano nga Colin oyo era wali nva mugamba adde azze okunneebuuzisa naye nga Colin gula piki empya esobola okudduka emisinde omusajja yatwala essimu tukuba nduulu piki tetambula kyokka ali ku kapiki kadduka muyayi yamala n'ajjako essimu kati baagiteekamu ne bandaga wano find my phone iCloud nempeereza message nti bagitaddeko bagicharginga naye tulaga ng'eri ku Baton Street awo ne badamu ne bampeereza message nga baagala ngisangule iCloud yali eŋŋamba gisangule ne ŋaa kuba oli ndowooza be yagiteekamu nepikinga internet netugamba genze ku internet bali mu gicharginga era netulaga ne percentage kwe yali etuuse wano kati nentegera nti benna agisangula ngenda bamba wadde kalamba bakozesenga bwe baagala kati be baateekamu wano password nga tegendamu wano ku unlock ne bagiteekamu ne yerookinga ne basaba ID kati nga tebalina Apple ID kababe nayo ate zino essimu kati ebakutta abagibbe zino spare waazo takyalabika basobojjiwa abaagitwala twabafunye twabafunye naye tukyali mu kubasakolinga tuti mubamaleyo kinyuma ne muzingako nga lwebasimu y'omunene awo wansi nagenda kuliko n'omukyala wa kammuleke sijja mwogerako ayinza okubulawo ate wetugenda omukwatira so yeyo embeera eryawo ayina ogenda balaba Kasuku live ngenda bateekako ngenda bateekako ekyo tugenda bateekako pulaani eri nti oyina tuwa kukifaananyi ky'omubbi ffenna tugenda bateekako gwa butujju babadde bagenda kusaanyaawo eggwanga okubba ebyama bya gavumenti ya Lesotho anti nagambye nti nze ndi mukozi wa gavumenti ya Lesotho nedda ngenda kukozesa Namibia kirumira si ye ambasada wa Namibia wano ngenda mugamba nkolera ebbaluwa nti nno ndi mukozi w'ensi ye Namibia era babbye ebyama bya Namibia baatutte ebyama bya Namibia bigenda kulinkingibwa treason ate okimanya baba balumba ekizimbe bagenda kukizingako nga bagamba mwabbye intention y'okulwanisa Namibia ne Uganda bagaleeta olutalo wakati wa Namibia ne Uganda kati abo tubatwale Narufeenya balina olaba nga zino enjala tezikyalimu zonna era beetegeke ate yakubba essimu n'akubba ne ssente naye obwakabaka bwa Lusuthu bubadde bunyumye tusigale ku Lusuthu nja kunyumizaako emboozi y'Abalusuthu nja kunyumiza emboozi y'Abalusuthu bagita Lesotho ffe bwe tugiyita naye ne bagita Lesotho Abalusuthu tebamwa byoya muno eno tebamwa babeerawo bati simanyi tebibasiiwa nze simanyi nakumanya yono muganda wo ajje tulabe ebbina tebamwa byoya mami kakazi katto kali innocenti ne kagenda okugwa ku muswaswangule gw'omusajja naye alabika omumwa naye omulaba alabika nga bwe wamukutte bulungi bwoti musirise ewaffe nze nina omumwa layira wallahi era olumu beewuunya ne bagawona omwana waffe leero okusaidi ya mama nga basirise nnyo kati ono muganda okusaidi ya maama wo temugatta taata kati baba bano bakugobye genda kusaidi ya taata wo saidi ya taata boba nabo kati bakyanzijukira oba ndyendi tebagala nnyo nakuwulira ndi muntu wa pozi yani Shadiya toyina binama oyina ebbina kweriri naye liri more or less invisible
Mbadde nkugamba ekyo. Nkikweriri naye. Kasuku akwogeredde ebigambo nga 8. Sina kye nnaayogedde. Don't take it serious. Mu mutima kiwulire nti Shadia, oyo Shadia bwe tuba. Manyi n'omusanga mu disiki ekiro. Omwana mwafuka sityanti. Manyi omusanga mu disiki ekiro. Oyo mwana tava ku Nonivi. Si yagwa Shakira. Ye Shadia. Ye Shadia. Ne wakyanfaananira omuwala gw'ensangasanga. Mulina omuwala gw'ensanga ku Nonivi. Nanga ndi sister wa Zube. Ayeye. Oba abatagamba gwe. Soko gyoyimirire wano ndabe. Yimiriremuko wano kati. Muganje, nina omuntu gwe mmanyi afa. Asi yeye. Oyo omwana tagenda mu kirambu yonna. Ye Shakira ye Shadia. Ye Shadia. Osanga ani gwe. Si yampeereza message ono. Talina namba yange? Talina. Togina? Olubona si yampeereza mukanda be wano. Nina omuntu ampeereza message. Olwo omuyiwako amazzi. Shalom alina akantu kakola. Basanga omuwala nga have I seen you anyway? Have you been to Seta? Omanyi kati wano amasomero agasizo leeta abantu. Seta ne Kitende. Seta Kitende Namugongo. Somero kye eriba lifuula abantu bafaaza basoma obufaaza. Kisubi. Kisubi. Yagoba Uncle John. Negoba party. Eyo seminary, eyo gaba seminary oba wa. Kati eno tulina Smaka, tulina Namiryango College, tulina Kitovu, nze nali Kabojja. Brothers of Christian Instruction. Jenali. Kabojja bakoze ne secondary. Kati omwana nga mubuuza nti ndowooza ke bakoze secondary wano wojja. Nangamba tekijja soboka. Mutabani wo. Muye ayagala genda Kitende. Ayagala kyusa munawe. N'agenda okwegayirira ekifo ekitende. Genda kwegayirire Kasuku. Kasita emyaka gikyabulayo. Akyabuzaayo emyaka egiwera otuula P7. Tali mu P7. Ali mu P7. Nedda. Nicolas tali mu P7. Nze naatuuziza omwana wa P7. Shazubeda. Olowooza nninga ggwe. Kasuku watuuziza omwana wa P7. Kale kitegeeza gwe. Nina abaana abakulu kitabe baatawa buyambi. Anti ulina omwana mu senior 3. Senior 3 ali mu senior 5. Nina n'abali ku university 2. N'ekitabo tampa buyambi. So kati embeera ogitegedde. Nicolas mbadde ntulirana na muwa success cards. Tannatuuka tutola P7. Sigwe guno omwaka. Sigwe guno. Kasuku omwana tomuzza emabega ng'otya myaka. Omwana tomuzza mu kirasi. Kati olowooza maama we asobola okikkiriza. Epozi era mama yayiza okwagala osala emyaka. Omuzadde asobola okuzza omwana mu kirasi ng'atya myaka. Mubagambe yatuzza omwana wa P7. Kagambye. Ebintu si byangu. So kati yeyo embeera eri awo. Kati Shalom basanga omuwala. Era kati kye nategedde ennaku zino omuwala osooka mumubuuza. Ate abawala nabo balina kye bakola. Bw'omubuuza wali obaddeko esseeta. Ngakkiriza embwa ng'ekkiriza. Tasomeranga nayo. Olwo bagenda omulya. Anti Shalom olwo ate aliko nnyumya ebyesseeta. Kati ono engeri gy'ali nti tabitegeera. Ayagala amwanguyiza amuweeko badde ku kirala. Shalom waliwo omuntu amufaanana. Yaŋŋamba yannyinnyonnyola ekintu ekyo. Yaŋŋamba alina omusajja gw'atwala ku poliisi era omusango n'ebya Franka ebiggwa gwe tuddako. Waliwo omuvubuka amufaanana asula mu Airbnb. Bamumuloopera. Talidde bawala b'abandi yeereka atyo. Nanti emboozi gye mbadde nnyumya sigambyeko nti omuvubuka afaanana Shalom. Ngambye Shalom. Nanti kati ye anti naggambye ayinza okuba nga y'oyo era naye golowooza. Kati nga ono gwembeera naye si ye Shalom. Waliwo omuvubuka amufaananira ddala. Tawulo togisuula. Awo ba Shalom baaguba dda. Waliwo ebintu ebimu agenda nateeka ku sentasi n'agamba nakakwana onsaba laki. Ndowooza ogiraba. N'omuka sisita omuntu wabula wakuwolerereza. Ogitegeera. Awo baaguba ekintu embeera yatabuka. So byebyo oba naye tugende tulabe omulwadde. Ono nangambye abeemu n'enkalo. Nange mugambye. Muteekere. Saa 8. Nanti bya soka nti soko signing out tubyogeremu. So bye. Nti naba akole ne ya. Nedebeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa kyekimu.
ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.